Mpuliriza nkulamusizza ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula eno ey'okutaano ag'ebukunja gaatusattiza. Mu kitabo kino abantu balamu kkoyi. Okujjukizaako twabadde mu ssuula ey'okuna nfuuka enfuuzi era ng'omwo twalabiddemu engeri maama wa munnaffe gye yafaamu, kitaawe gye yafaamu era bwe twawunzikidde nga tunnyonnyodde nti ne jjajjaawe bambi yamaliriza afudde. Ebyo ndowooza mubijjukidde. Awo nno we twakomedde ddala nga n'okuziikibwa tannaziikibwa. Mbasaba munzikirize obudde bwammwe nneme kwonoonako yadde akatikitiki butereevu batwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okutaano ag'ebukunja gaatusattiza. Buli lwe nnyumya ebyafaayo byange abamu bantunuulira kiziimuziimu n'okumpisaamu emimwa n'abandi okuŋŋoola, bo babiyita bya bwewussa, mbunjabiriza si bituufu, kaabandi bo bakukojjolamu bya munaganwa. Nali simanyi nti abantu omwavu bakwagala obaaga, bwe kuggwaako ne bakudduka ng'omukookolo. Kale sibyerabira n'akatono okutuusa lwe ndisiba akaba nga biva ku w'omukwano jjajja ngero yambula ku maaso, amala ndeke mu nsi ejjudde amasongola nkuyege, enfenya ng'ekinyeenya, n'entunuza amatankane nga zino endabada z'abatabaazi. Yakyogeranga lunye okuziikibwa awali bba, n'emmindi ye gy'alifuuweetera emagombe. Omuntu abawuwo ng'atemya naye bangi bw'ofa bagufuula mugano, era bwe bawalaza empaka ng'omufu bw'atasalirawo balamu, wabula bo be bamusalirawo. Omugenzi yasula ennaku 2 nga tulindirira abantu be bajje tumutabire mu kitiibwa ne mu mirembe. Ab'ekyalo baakuluumukuka buli kadde okumukubako eriiso evvannyuma. Bajjanga n'emmere y'amabikwa n'omwenge babudeebudde abafiiriddwa. Ekiro ekyakeesa olwokubiri nalaba akakadde bukuku nga kakaaba katikkidde emikono ku mutwe ng'eno bwe kakuba omulanga ogw'akajiijiiri n'ebiwoobe nti, "Woowe nnyabo, obulamu buno buwooma naye maama bumpi. Kati munnange Kabuti agenze ekinjibantu. Abalogo tebandikunzitidde mwanattu. Nva nnungi omulungi ondesse bwe tubadde twewuunaganya ensi ogindekedde. Oba ndabira abaasomoka obagambe nange ndi mu kkubo." Kaaluma n'ebirala lutotto. Nzijukira obuvunaanyizibwa bw'okuwandiika n'okuwanika amabugo bwakwasibwa musajja mukulu Kitajja. Nali muto naye emmeeme yange teyakisiima, yannebbikirawo nga mwekengedde okuba omukulu panya, omukulu pya, omuwuwuttanya, omuwuubaanya mu mazima ddala bwe gwali. Natya abantu ne bakinvinvi ba kaakati baggwamu ensonyi, bakulu nga ddebe. Omusajja ono namwekkaanya nnyo. Yali mukuubukuubu, kyandabikira yali Namagoye ne bamuddugaza mu mpisa yaffe ey'ensi. Nga waakitema omutwe gwe gwali gwa nsoomi, ng'enviiri zitandiikirizza okumutuuba. Ekyenyi kya lubiri, matumpaggwa, ennyindo ŋŋanda, amaaso gaamuli mu nkompe, ebitama binene, ku lya ddyo nga kuliko ensondo, ng'amannyo ge bw'ayogera olaba nga ga ntalaga ate nga ga kasenge, emimwa minene migazi. Ku nsaya kumubimba malusu bw'ayogerera akaseera, ensingo ye kabula butugiro, ng'alina n'eddookooli, ng'aliko obwaguuga bw'ekifuba ekyamubambaala nga kimudda mu maaso, ng'emikono gye mitono miwanvu gy'obeera nti nkima. Olubuto luliko amabunda, nga bw'ayimirira n'omulaba obulegete. Ssajjabbi bwe litabulako kalungi namwetegereza entumbwe nga za kiyima. Yali mu ssaati ya myeso emimyufu kwasuulidde kikabuuti ekya kkakki, yeenaanika mu mpale 2 gye yasooka ku mubiri nga ya bbulu, n'ayambalirako eya kiragala ow'amazzi, n'azifunyira mu maviivi, ng'ekisonyiwaza zombi njulifu ku butuuliro.
ng'ali mu magetesa aga kyenvu, ebisinziiro byago nga bimyufu. Omulimo oba obutume yabukola, naye omudidi bwe gwawera ye n'asala amagezi, yeemulula kibombyaambwa, yayita ku kaamugwanya n'akyenkya ng'atonta. Twakanda kumwebuuza n'okumunoonyesa amaaso nga yafuuse dda ogwekanyanya. Kaabandi yandiba omusajja yagudde mu kayu, abalala nti ali wuwe, n'abandi nti twamulabyeko ng'asaliikiriza mu bukutu. Bw'atyo amabugo gonna n'agavunjaga agataamanyibwa bungi bwagwo, si kw'oli omuntu eyali wali ng'ateevuunya buteevuunya kwagala kwenkana eyali ku mbaga ya Kabaka Mutebi lwe yakuba enkanamu. Teebereza. Omulwadde bwe yagwa ku ndiri, namulaba yeekejja okumulambula okutuusa lwe yatondoka, mpozi muli nga waakasanke afuuyirira zirwana. Omwami ow'omuluka yalaba omufu atandise okukyuma n'abantu be nga tebannalabikako, n'alagira abasajja be bayikuule entaana ennyumba y'omwagalwa ey'olubeerera eteekebwa okuliraana eyabba. Baabasala entotto engeri gye banaawerekeramu munnaabwe nga mmotoka eno kabangali ekubyeko ababe. Baatuukira mu miranga nga bamaze okuwaalirira awo nga mu ggwango kyasalibwawo atwalibwe ewaabwe ku butaka. Abataka baakanda kubagamba bagendere ku bigambo by'omufu, bo byabawunyira ziizi n'okubitunuulira kimbalimbali. Mu lutemya lumu olw'eriiso omulambo bagwebagazze, gusuuliddwa ku kabangali. Omu nga bw'ajoboja nga ye bwe yamulaamira nti amutwalanga mu kyalo ku butaka agalamire ewali bajjajjaabe. Abantu balamu bazibu, baalukwesi nnyo. Ebbanga lye namala ne jjajja saalaba ku muntu we azze okumulabako wadde okumugabirira ekintu kyonna. Abantu basinga kwagala mufu kuba nabalaba bamulwanira gy'obeera banazza obulamu bwe. Nze nabalabako amaze kufa, ndowooza baagenderera batuukirize enjogera egamba nti ente ensibirwa lwefa lwemanyika nnyiniyo. Mu kavuvuŋŋano kano omugoba wa mmotoka yaggya amagi mu mmotoka n'agatega emipiira gy'akabangali gazize ebifiirizi, era baalagira n'omujjo ateme ekitooke kya Nakitembe kisimbwe mu ntaana eyali esimiddwa. Kino nkitegedde bukulu amakulu amakusika agakirimu. Omugoba yatulagira tugiwalampe n'abantu ba muswaba be twaleka mu kibi bakuuma awaka. Twabalekera kafuufu nga bwe batadde emmambo ku maaso. Mulirwana ye yakomba kwerima, teyalinnya, yasigala n'endibu, era nga bw'aluma nga bwe tutajja kutuuka mirembe, nga bw'agamba ng'ebintu eby'ekikula kino bw'abirabye emirundi egiwera, nti oluusi abamu bibaviiramu okufiirwa obulamu bwabwe, abamu ne bamenyeka amagulu abandi emikono. Si bwe bulemu obwo? Ebyayogerwa abaasigala byo saabimanya, wabula gye twalaga enkuba yatuggwerako nga tukonkomalidde ku kamotoka. Omulambo gwabikkwa ettundubaali obutatoba. Enkuba yalimu ssemayinja agaatudoma emitwe, omwali kikunta omuzibu ataalabya mugoba gy'alaga, ekyamuviiramu okusala ku misinde n'ekkubo nga terikyalabika nti wano waliwo ekinnya oba akagulumu. Twatolontoka emitala 3 beddu nga tujonjobanya okukira ekiyoyo. Nawulira ng'abamu bagamba nti yandiba funduukululu eno ng'amazina ga Ssekkesa gwe abafu baluluma, n'abandi tebawakanyizibwa mu bye baayogera nga bakyali mu bulamu. K'omulala nti tekisoboka n'akatono, ne mu Bayibuli ekyo tekiriimu. Aye enkuba eyagadde bw'agaza okutonnya. Omufu tasalirawo mulamu, wabula omulamu yasalirawo omufu. Mwabalokompoka nga mubigenderako mbasaasidde ebyo bya bwewussa. Byalina byadda nnyo ku mirembe gya Kintu. Ako kutengejjera busanga asaba oluwanga obulamu. Olwali okukimala mu kamwa, enkuba yeeyongera ng'enduumire nti tonnya olunaku lwonna. Mu bitundu ebimu eyo mu Ssokolo, motoka yatubirangamu n'eseerera, omugoba omumwa n'aguluma ng'agirwanyisa okugiggya mu ntubiro, ng'eno bwabbirira omuliro ereme kwesika nnyo, si kulwanga
egwa mu mufulejje gy'otayinza kulaba anti ng'amakubo gonna nnyanja eradde ewedde emirimo. Bwe tutuuka ku kaalo Bulindaala, entokoto n'ezaala embete. Motoka yatubira n'ewambira mu ntubiro y'omufulejje gw'ekigoma ky'omugga ogutindirwa ekyali kikuluggusibwa amazzi. Omusajja yakanda kutitibana atiribira kugibonga eveeyo bw'agisuula mu ggiya esooka ensajja yabuukayo n'ejja ng'eriko n'ebiwalala ng'eno bwe bbinkana. Mu kugisala bw'ati yagenda ezunga yeekyanze nga bwe yeebonga emyansa bw'esammula amazzi mu bbanga ge yalinnyangamu gonna ne gatutobya. Mu katawukano kano nga ndi ku kaviga sikulimba nti twasaba naye twalabira awo nga yeri mulidde mu lutobazi evuuma obutasalako. Musajja wattu agisaze yagamba mbu ebiziyiza okubirinnyako yakijjukira luvannyuma byawunya n'okuwunya ng'ebbabe era ku nkomerero byatendewalira ne bikutuka. Ye yasala gaakulaajana ng'atulabula nti abange buli omu yeerabirira ebintu bitabuse emmotoka egaanye. Yiye etalantuse eyingiridde ensiko enduulu waalaala emeze ku mimwa nga nze neekunizza neerippye kuli ng'enkwa eri ku ddiba. Nfe nga sigudde kungwira ennyogontolere ku ttaka. Nafa kituyi okusibamu ng'ewagamidde mu mirandira gy'oluzibaziba Kinnya Mpindi. Awo weewaali akannya ka Kinnamulimi nako kaatuyambirako ludda kuba mmotoka mu kugenda ng'ebuuka ebibanda bwe yeesolessa mu luzibaziba omupiira ogw'emabega gwawambira mu kannya kali mwe yagendera ng'ezinira amateera. Ebyembi nga binajja kagigoba walowooleza okugikuba ggiya esibe ng'ebwami yali ekabuuseemu. Yiiye etalantuse yeewunzise ng'eno bwezunga. Wano buli omu gye yamunyugunya gye yasirikira. Kalimpakooli gye yamuggunda n'essanduuko y'omulambo gye yamusanga n'emwekkata ku ssaabiro beddu. Bannange nga bali mu kuweeweeta binuubule nga n'abamu bateereeka musaayi. Naye bino tebyandituguddeko singa tekwali kuwalaza mpaka z'abali. Munnaffe essanduuke gwe yamementula omukono n'essaabiro ng'ali mu kukema bukemi. Anti ng'ensanke emufumbukamu mu biwundu ng'eno bw'akaaba olumaamiro nti woowe nnyabo obulumi bunzita munnyambe nfudde maama. Nnyabo omulungi mpwedde enva nnungi onnanze eki. Entengero gye nafunira eyo gye nakanyigibwa mu lusiko saanyega nakunira bukunizi. Bino byonna gye nabirabira. Wano nalukalala w'omukazi kwe kujabiriza nga yaziiranira mu miranga nti mulabye empaka z'abasajja tufiira ki obwemage kati okutulesa obwana bwaffe amabujje. Twabagambiddewo nti omufu yagaana okuziikibwa eno mwe nga mubitwala ng'ebyokusaaga nga mulowooza mbu tubagamba byappa kati tuutuno tufa. Ensisi n'ensika nga bituweddemu twatwagga ng'eno tusojjolimba tunyaamanyama musoole-soole mu kujoogiina okungi tugisindise eve mu ntubiro gye yalandukira nkugambye ng'ezitowanga ttingatinga. Waaliwo n'akasiitaano okugisiiguukululayo era olwagiggusa mu ddene omulambo guyooleddwa baagukubamu n'embooko ne balyoka baguzza mu keesi tugutaddeko n'omumenye waffe ng'ali mu bulumi obusukkulumu. Bannange motoka okugikuba ekisumuluzo nga nfu ya jjo bagitigiinyezza ku nkomero bagiggyeemu omwasi ng'era n'ebiziyiza bizziddwa kayege mu kaseera buseera awatali kunaanya. Nasalawo ng'akusitamaki kajjama embete ziweddamu mbuuke bubuusi nga ndeka kinene kyawanga
nneme kufa ggolomola. Twavugako wano na wali emigozi obano ne gituzinya buto mu njega. Bwe tutuuka ku kasozi ndi ku Tamadda ku kyalo Kalannami wali mu Bukoba Kyaggwe, akanyegezi ate ne keegonnomola mu mugoyo. Akanyegezi ndowooza mukamanyi, ke kanyira. Lowoozaamu nga akanyegezi keegonnomodde mu mugoyo. Agambye bw'ati, bwe tutuuka ku kasozi ndi ku Tamadda ku kyalo Kalannami wali mu Bukoba Kyaggwe, akanyegezi ate ne keegonnomola mu mugoyo. Akasozi kaali kaseerera n'okukira akalindi k'ekkovu, motoka yeerema okukalinnya. Amasaacolo tugambudde gasibiddwa mu makendegere, tugisindiikirizza mpola mpola ng'omuliro tebaguzikizza. Twagendanga tugiwanirira bwe tutyo ekayiteko. Eba yakatuuka wakati yapipiramu nebbinkanamu, bwefeesaamu n'etutulamu ebiri ate neezikira. Yaabange ketutuuse mu Kyaggwe mulowooza nze neeyongerayo? Eyo nange ntyayo. Mbasaba munzikirize nsooke nkomekokko wano. Eno essula nno mpanvu, nayo mpanvu naye gyekoma okuwanvuwa n'okunyuma. Mbasaba munninde nga bwe mubadde nga mukola, ne bannaffe abalamu bakunge, atamanyi asembere, kubanga bwe kuba kusimbula twasimbudde. Okutuuka omulundi omulala lwe ngenda okudda amangu ddala n'ekitundu kyaffe ekirala, naye nga tukyali mu ssuula eno ey'okutaano, ag'ebukunja gaatusattiza. Mubeere bulungi, mweraba.